omuntu atannayogera naawe kasuka okumala emyezi 3 akulaba neetakumanyi. Yes, akulaba neetakumanyi. Change takes 28 to 36 months to change. Mu myezi 3 gye mmala nga soogera naawe nga sikulaba olina ebintu by'oyitamu, olina decisions z'okola wamu nange na decisions zenkola mu bulamu bwange zitagenda kubeera easily fused mu byoguba gwe ng'omuntu. Excuse me. So omuntu asobola okuba nga mukwano gwo naye bw'aba amaze emyezi 3 nga takubuuliza, temusinkana for lunch, temulina bye mwogerako, omulaba naye tomumanyi. So kitegeeza some friends we see them nga bantu comrades abandi tukola nabo ku mirimu wano naye nga si mikwano gyaffe, they are colleagues, ne tubeera ne ba comrades bemunywa nabo, bemutambula nabo, bembeera nabyo ku mbaga, then nobeera ne inner circle yo. Inner circle yange erimu abantu babiri eyange. Mukyala wange ye alina mikwano gye 5 bokka. Anything beyond that she can't. And me beyond these 2 people I feel extremely vulnerable. So kitegeeza ki nti ffenna twemanyiza abantu okubaako n'ekiseera ebabeera. People come in your life kasuku for a reason and a season, and when that season is done they turn out to be toxic. Nti essaawa zino omuntu akwagaliza nnyo kasuku tuzimbe kyano naye bw'atuuka nga energy ye eweddewo ate atandika okufuukira obutwa n'alaba nga kyano yedduka nnyo n'atandika okwagala okusala omuliro. So what it implies is that when people outlive their season in your life, becoming toxic, bakublockinga na nnyo, bakuba ebikono, and for them they don't know why nti kati bakukuba ekikono, but it's only natural that they expired. Aweddeko otegera otya nti omuntu aweddeko nti olumu ne bwogezaako okumuyita oba okubaako ebintu by'omuteeka mutayagala bibeeramu, naye buli omu amukubiranga akasimu ng'alinnya ne booda n'ajja, naye kati bw'omukuba waakusika nnyo kandabe kanyigirize, akozesa ebigambo ebyo okulaga nti on your side naggwako. Fane ffe tetukiraba, gw'osigala ogenda kale nze kanzigyeko era ne bw'ogenda omulaba era omulaba nga tammuka. The idea is trying to tell you is that I'm expired on your lane, let me go. Omuntu yenna eyaggwako mu bulamu bwo n'ogaana okumu repositioning, they turn out to be toxic. Obeera nga eyagula panado yo ng'amugula mu 214 ng'akyali sealed bulungi. Era n'oba ng'okubira ennyumba yo n'olowooza ngudde ku panado, omutwe gukuluma. Ekyamazima panado akakkanya omutwe okuluma, but expiry date ye yaggwako mu 214, oli mu 2022. Kitegeeza bw'onoomumira chances oyinza okufuna omutwe okukakkanamu naye ate ogenda kudamaginga organs endala. Kyengezaako kulaga nti bw'osigala n'abantu abali expired mu bulamu bwo olina facets ez'enjawulo mu bulamu bwo z'odamaginga. It could be your finance, it could be your spiritual life, it could be your family, it could be your relationship mu business. Ng'olyaga kasuku nandikolaganye naawe naye omusajja oyo gw'okolagana naye si muntu mutuufu. So because of him who is expired, you're losing business. So what does it mean? Buli bw'omala emyezi 6 funa akadde otuule otandika okulushedulinga abantu. I do that a lot. Abantu be nali nabo mu January, by June abasinga nali mbalushedulinze. Mbajjako, it takes me like a week. Ono mujje wano ono ne muzza wali ono mbikola nnyo, even my wife. Naye mumanyi okumurepositioninga. Nga byembadde ngwalu yabadde extremely active, kati ngenda muzza mu quas model. Abeere nga just quas partner no simwagala nga ali active. Ono mwagala nga mukyala nga wali mwagala nga nebino tagenda bisobola, bino ngenda bihandolinga na Farida, ngenda bihandolinga na Maria, bino mukyusa naye, because that way I'm in position to evolve. Nze nsobola okweyubola. Kati abantu balina okimanya nti si katale okubeera nti olw'okubanga nakula naawe, olw'okubanga twakola ffenna ku kyalo, it's a must for you to be my friend for life. No, I know you, I see you, but we are not friends. Yes, we are not friends. Abantu ekintu kibabonyaabonyeza nnyo Uncle Chams, because they are emotionally attached. Bw'onooyiga okuta abantu n'ogamba nti ono blood wange naye kamuleke atamuleka ima blood wange, but I'm not friends with Kaima Shafiq. But I see him, he's a colleague, in this student, but even when he gets challenges in life, he doesn't call me. Because twina boundaries we tukoma.
kati gwe mbulamu bwo ng'omalako omwaka guno njagala otandika okutuula gwe ng'omuntu you start to reflect on your life. Who is that person you used to call months ago, years ago, and they would act in an impulse? Nenga kati bw'otandika obbakubira essimu tebakyajja. Those people are expired. Simu bubi. Bakkirize bagende so that you allow new things to come in your life. Paka ng'osazeewo mu bulamu bwo gwe n'ogamba kanzikirize ebintu bino ebimu mbireke bigende. That's why ebintu ebipya bijja mu nju. And this is not only to friends, even to you an individual. Omaze n'engoye emyaka ebiri. Engoye ezimu zituwa energy embi onyiiga. Obeera nga buli oyambala t-shirt nengi ofuna obusungu byekola n'ogamba bannange. Every 6 months funa obudde genda mu katale gulayo esaati zo 5 empya, gulayo empale zo 5 empya. Ebikadde tandika obikkiriza bigende. This must not only cut across in our social life, even mu bulamu bwaffe ng'abantu. Olina abantu b'olina okwejjako, olina engoye z'olina okwejjako, ennyumba ze tuwangaaliramu, state house oba gavumenti zonna zikyukya ekifaananyi ky'omukulembeze oba queen buli luvannyuma lwa myaka egi 5. Furniture yenna abeera mu offices ez'enjawulo eza gavumenti akyuka luvannyuma lwa myaka egi 5. naye gwe omaze mu nnyumba y'omu omazeemu kugamba sofa set zo zingira mwaka gwa 7 zenkana n'abaana nti olina n'abaana abamu bw'otula n'ogamba nti zino ntebe nazigula tuzaala Mandela. You've not let it go. Yes, I mean, we need to allow these things to go. Tubikkirize bigende ino tugambe nti omanyi kino kankireke kigende. Tandika okukkirize omanyi kasuku until ng'otandise okudisrupting ebintu by'obadde omanyi n'oteekawo ebintu ebipya in your presence, your mind starts to think differently. Obwongo obukyuka olaba entebe nga zolina nga zanjawulo engeri zembadde zanjawulo. There is an energy zikuwa n'otandika okugamba nange nsobola okukyuka nemba omupya. Naye entebe zikompitinga n'abaana, bitambala byo bye bimu, engatto zo ze zimu. Abasajja mugule ku boxers empya ne vests empya zikaddiye zigubye. Let them go. Abakyalo obulega mbute butandise n'obbasiibwa mutambula muli muti. Come on, just let it go, and the same applies to your friends. Yeah, and because the topic of friendship, bakwatako nnyo. Most of omusajja omu yadangamba when I was telling you about this topic. Omusajja omu yadangamba nti when you move from NTV and go to, let me say, BBC. You need to understand that now the people who are going to understand the problems, the challenges you're going to face are with you at BBC. Thank you. You cannot keep holding on to the people at NTV. You were with at NTV because they don't know what are the dynamics of the situation. What are the aspirations the other side, and most people find it hard. Kati Kyamagero osolo kuba kati naye nkirabye nnyo kugwe Kyamagero otuuka abantu ne weefulira ddala nti tobamanyi. Of course. N'omubuuza hello, how are you bye? When you moved from Galaxy to here, I've not seen any Galaxy person hanging around you. What are we talking about? Because the design of Galaxy FM was designed for the men and the youth who are just excited about life between the age of 13 and the age of 23 and past that age. Content gwe baba weero bawula bagamba kidongo twakikubye tugende no parting after party. That's the target audience. We made the research, we delivered, we moved on. So if they are coming to hang with me, the question is, what are we talking about? Waliwo omuntu wolabira nti omuntu yaggwako kasuku ne bagamba nti ogenda ku meeting kati bwe nkugamba essaawa zino nti kasuku olina emboozi ne Bill Gates mugenda ku meeting nga Bill Gates. Soka kwebuuza ngenda nnyumya ki ne Bill Gates. Ng'oggyeko okumukuba oluseke. Okwagala omusabiriza. Tibannaye tuli bubi tetulina mazzi. Mboozi ki eri constructive gy'ogenda onnyumya naye. If you can see some people that you don't have a constructive conversation, you can hold with them. Besides the politics. Omanya kasola omuntu nga anyumize emboozi na sliding on politics. Those are loud sounding nothings. You must hold a constructive conversation kumuntu oyo. It could either be about oil, it could either be about social dynamics, it could either be about parenting, it could be about children. Nenge mbozi boba tolina mbozi gy'osobola kunyumya na muntu nge bagamba nti ogenda muga bakata bwe musango oyo tunyumya ku ki. That means olina level w'okoma.
kati kitegeeza bw'ogibuuka n'otuuka ku leve endala abalala si kubayisaamu maaso nti si ba blood bange. But I value my time and my energy. Kati ntuule nnyumye tunyumye ku ki? Bwe mbeera ne Shafiiki munyuma ku bikazi by'amabi n'amanene emboozi tesukkangako awo. Mwali munyumiza ku oilo ne Shafiiki ku mafuta g'eggwanga lino. Mwali munyumiza ku bantu ku challenges eggwanga gye ziyitamu ez'enjawulo. Because conversations is really about gym, partying, women. Standard. Some of So the idea is, buli mukwano gwaffe gwe tulina ayina frame mwe tumulabira. Now that frame, we must either make it gain or let go. Wali mukwano gye gamba nti bano ngenda basika. Ngenda kakasa nti ngenda naye era nkulemerako nnyo ne nkugamba nti katukole bwe tuti katukole branding katukole intro katukole kino like we need to scale up the conversation and the agenda. Kati omuntu gw'otambula naye ateeka okuba ne mindset ekulaba nti omusika ate nga naye olaba atambula webale nnyo waliwo b'osika olumu bw'omusika akiraba nga amuwa ebizibu. Yet at times abantu betusika bakirabanga opportunity. Naye omuntu eyagwakaga nanemeddeko nnyo anteka mu bintu bye sitegeera. You let go. So when you get to a point kat for example ffe tulinayo bakyali baffe betunywa nabo kuba omanyi nga bwe mbadde nkunyonyola nti this year ebyo ebintu ebimu byenkula byokola you cannot deal with this person anything beyond kunywa nabo. But isn't that supposed to be your social circle? No, because the challenge is Uncle Chams bano abantu betunywa nabo for us tubeera tulowooza be bakwano baffe. Nkubuuza ekibuuzo, bw'ofuna without a bottle what value do they add on you? Now that is where I was coming. You're not to say that because you have to say kuba ekibeerawo kibeera nti, and I'm bringing this because in context, yes. So many people out there tuyina kati waliwo abantu kati for example nga wala abakadaama kababeere bano abasama ndi bweru baava ku mulimu naga kangene positioning emukko wali nasangawo bannayuganda banne maybe ali homesick ne bakwatagana ne bakola ki oli nalowooza abo bakwano bange then ogenda owulira yampiseemu ye yandopye nti siina bipapula okitee kati wano e Kampala bonnyuka wano omaze kati nga ffe tukola wano. Me I think after work the people I talk to is Ruth gwe njogera naye nti ye nsobola omukubira ewaka abaana bali batya kasuku omuwala wo omuguliddeyo kano biki obitegeera ebyo the rest twesanga wano halo. But of course Ruth is married. Sigenda tura naye kunywa naye bia. Kati waliwo ate abantu bange bensisinkana ne tutuula ne tulyamu ne tunywamu. But you know when you get to sit down towards the end of the year I was honestly sitting down there and thinking, I'm like, but you know, I even don't know this guy's other name. That's it. You don't even know where they stay. You don't even know where they yes. Bange mu meeting nga munywa mbozi bide zibagatta. Politics na sports. Yes. Nothing more. Kyamagero kobi panyi. Tewali kibagatta kisinga kawo. Abantu abakutula deal ez'amaanyi, the biggest deals across the globe are sealed with a cup of coffee. Not a beer. Not a beer. Think about it. All business people, can we have lunch? Can we have coffee? Deals are being sealed. Fe tulimu John Walker bottle ku bottle. It's not bad to drink. Bobo onywa n'abantu abo nga balina value gye bagatta. Konze nkugambye kwata the core reason as to why you meet. Unplug it. See if there is value again. If there is value, galvanize it, jinyweze, scale it up. If it's not there, let it go. Let it go. Fe tulina gym tukolera muri mu gym. Ne mu gym yaffe there is value. Nti abantu tukola nabo gym ku Africa naawo twekyalira mu business ez'enjawulo. Ono akoze kino, ono aguddewo kino. There is a critical business layer to our gymming. It's not just we come and gym and we go, no. There is value to that. Ekyo kitugatta health wise and business wise. Mwabanywa ekibagatta mupiira na politics.